Okay. Omulabi waffe wa Taufik Media ogamba otya? Kansubira oli bulungi. Sharinga, subscribinga, commentinga. Olunaku olwaleero tubadde ne shows 2 mu ggwanga Uganda era ez'amaanyi mwe muli eya Alien Skin. Omwana eyavudde from out of the blue, omwana eyafuuse ensonga, omwana amaze mu industry emyezi 8 essaawa zino akompiitinga n'abayimbi abamaze mu industry emyaka 8. Alien enzija gyazzeemu ku stage awo mumulaba, kavuyo kabadde kangi nnyo n'atuuka ku stage abantu ne bamukubira enduulu, abantu kuva ssaawa 4 batandise kuyingira ssaawa 4 ez'okumakya abantu nga bamulinze bafaani be. For the first time Alien yajja ng'omuyimbi owa TikTok, abantu banga we baali balowooza omwana avudde mu ghetto nga bagamba like tasobola kimeekinga. This time around Alien yatuuse ku stage, obuvuyo bubadde bw'amaanyi nnyo okuva lwe yazze ku stage. Freedomcity ejjudde n'ebooga ne batuuka to an extent n'okugoba ne bagoba kozi naffe kitususseeko tekibangawo ku Freedomcity. Alien Skin takyali upcoming right now, tumubalanga star. Tumubalanga omuyimbi star kozi abayimbi abasembayo okuba abayimbi abasembayo okuba Freedomcity baavaawo bakaaba era besigenda kuyasanguza wano eno kuki okusobola okuba nga mbabuulira ensonga lwaki Alien Skin afuuse ensonga. Alien Skin azze ku stage ssaawa 4:10 n'asooka asanyusa abawagizi be ababadde bamulindidde ebbanga. So kusindikana kubadde kuyitirivu nnyo, abantu bafeitinze, abantu nga tebalina akanyigo. VIP ejjudde, VVIP. Awo wansi wabaddewo table z'aba VIP zibadde nga table 10. Batuuse to an extent ne bazigyawo ng'abantu tebalina ebayimirira, so barcode ziri baziggyewo ne basalawo baziggyewo abantu bakole ki, beeyongere eno mu maaso. So ensonga za Alien Skin zikyagendera ddala mu maaso. Akubye Freedomcity n'agiyuzaamu 2 for the first time. Show ye esoose yeno show ya Alien Skin esoose ebadde successful nnyo. Bayiye poliisi abambadde amagye, abambadde ebyambalo bya poliisi, abapoliisi ba bulijjo nga bali muleeya kubeera nga babega ababbi baani. Akavuyo kabadde kayitirivu nnyo nga bw'okiwulira, era abantu abasobodde okuyingira bayingidde essaawa 4 ez'okumakya. Oyo gumulabawo mu kagundi ka black, akasuuti ka black gwe bayita Champion Gudo, yakulira security ya Alien Skin. So ffenna tukimanyi nti Captain Gudo yakulira security ya Alien Skin. So kati embeera bwetyo bwebadde ku Freedomcity. Mwabasubiddwa, akavuyo kabadde k'amaanyi nnyo ddala. So nga abantu abatasobodde kuba nga bayingira, tukimanyi nti Freedomcity erina parking emabega awo.
paakingi nnene nnyo ddala era abatasobodde kubanga bayingira babatereddeyo sikuriini ebweru nga bwe bamulabira kibanda waabwe nga bwe balabira kibanda waabwe paka show lwewedde. Though tusanzeemu challenges mpitirivu nnyo. Omukulu ono amanyiddwa nga Alien Skin nga bwe mbagambye eno show ye esoose bukyanga ayingira music industry. Abaana bamukkiririzaamu, abaana ba ghetto bamukkiririzaamu, naye essaawa zino tulaba nti atandise actually akompiitinze n'abayimbi abaludde mu industry okumala ebbanga, cause tuzze tukiraba Freedom City eyo abamu bagamba nti ntono. Twalaba omuyimbi Martha Mukisa yasembye okubeera awo, so tebyamutambulira bulungi. So ono omwana enzija ye yeewunyisizza abantu. Alien Skin yeewunyisizza abantu. Abantu ba bulijjo bamwagadde, abantu baamwagadde era akubye kayimba ku kayimba. Abaana bamuwagidde, bavubuka banne ab'omu ghetto, n'alyoka abakuba endongo. Tufunyeemuko akavuyo kozi kabaddewo, ennyingira y'abantu nga bwe mbagambye nti poliisi wabaddewo buli kika kya security. Wabaddewo buli kika kya security naye ng'ennyingira yaabwe ebadde enzibu, nga bw'oyingira okufuluma kiba kizibu, n'oba oyingidde okuyingira nga it's a problem. Abaana mubalaba awo babadde bawaga nga basanyukira Alien Skin ng'azze ku stage. So abamu batuuse n'ekiseera nga okuyingira buwalampi okusobola okugwa munda okuba nga balaba kibanda waabwe amanyiddwa nga Alien Skin. Abaana awo nga bw'olaba akavuyo awo, okwesindikagana kubadde kuyitirivu nnyo nga toyinza kwebeera. Tukimanyi bulungi nnyo wabaddeyo shows bbiri, eya Palaso abadde Lugogo ku Cricket Oval, Alien Skin abadde ku Freedom City. Palaso tukitwale nti ebyaliwo mwenna mwabimanya. Yavaayo n'akuba Alien Skin n'amukuba empi nga mutabani we. Alien Skin n'agamba akanveeyo ntegeke show. Era wabaddewo embiranye wa shows bbiri zino, abamu nga bagamba ffe tugende eno, abamu nga bagamba ffe tugende eno, abamu bagamba ffe tugende eri. Naye kya mukisa mulungi, eno industry nene. Alien Skin nga ye omuyimbi alina audience eyiye, ekyo kimanyikiddwa. Ne Palaso alina audience eyiye, era abagenzi wa Alien Skin bagenze n'abagenzi ewa Ankopi nabo ne basobola okuba nga bakola ki, nga bagenda. Naye ng'oluguudo lw'Entebbe Road lusakaatidde, ejjaamu abadde muyitirivu nnyo. Namungi w'omuntu, Alien Skin amenye record. It has never happened. It has never. Tekihappeningangako. Freedom City tekolangako bweti. Omwana avudde mu ghetto akikoze. Omwana avudde from out, like enzija gyazzeemu, abantu bonna bamwewuunyiza. Geega n'amaanyi
ge bayita amaanyi g'abantu. Tukitwale nti alien skin kati agenze akaggi fe kituyita akaggi amaze okasamba era kati tetukyalina tumubanja ndongo kitegeera tumubanja ndongo. Well, nga bwe mbagambye nti alien skin afuuse ensonga, omukyala yavudde from audience. Tasanyusa bato bokka, tasanyusa bavubuka bokka b'amyaka gye, n'abakadde oyo omukyala gwe mulabye mukyala mukulu mu myaka, naye anyumirwa music we era yavudde mu audience. Najja n'amuwa akafuba, n'amuwa akafumito, n'amwebaza okusobola okuba nga abakubye endongo. Nga bwe mukiraba awo, omuntu abadde muyitirivu nnyo ku Freedom City. Muntu ku muntu nga beeriranye bwe bati we babadde, muntu ku muntu waggulu eri nga bwe mulaba yonna wabadde wajjudde, nga yonna wajjudde abantu. So alien skin ayimba ennyimba ze zonna zisitya jindya twayiseeko dda n'eziri awo zetutakyajjukira kuba buli luyimba aluyimbye. Ntegedde. Shakib oyo mwenna mumumanyi, mwana w'ekawempe. Shakib oyo mwana w'ekawempe. Mwe abatamanyi Shakib bamuyita Lutaaya, akuludde Kawempe. Bano bantu be bamumanyi ate era naye abamanyi. Nkiddamu, gwe atamanyi Shakib y'ono omwami wa Zari, the boss lady. Okitegeera? Avuddeyo naye n'asooka abafuwa akasente. Ono eringa family era amaze n'azimansira awo ngera omulodi w'abeera. Alabiseeko era awo ku stage n'abamansira akasente n'ambala n'ayitamu. Okitegeera? So abadde ne security ebadde y'amaanyi nnyo ku alien skin. Vata si munda si wabweru, kuli n'abamubeerako bano bwe tuyita security yemubeerako, naye nga security y'ebweru nga bwe mbagambye ebadde kali nnyo. Security y'ebweru munda era nga bw'ogezaako okujja oba okusalinkiriza ne bakulaba oba ogenda kutwalibwa nga mubbi. So abantu abasinga balowoozezza nti oba alien skin agenda kuyimba yekka. Akozeeko collaborations n'abayimbi abamu. Era Mudra naye alabiseeko, era bano bonna baana b'ekawempe. Ali ne mukyala we amanyiddwa nga Ava Peace. Akayimba mukamanyi Shabada Sakata. So performance ebadde so nnungi nnyo, ebadde nnungi nnyo ddala. Okitegeera, naye basanyusa abantu. So kati nga bwe nkugambye nti alien skin ffenna tukimanyi, oluvannyuma lw'okkubwa yavaayo n'alanga show ye. Show eno agirangidde ennaku 3
kiraga ki? Show ya Alien Skin agirangidde ennaku 3. Tataddeeko ku radio, tataddeeko ku TV, era ekifudde Alien Skin ow'amaanyi, that's TikTok. TikTok, bwe njogera TikTok muba mukitegeera. Tutuusa akaseera lights ne zivaako ng'omukulu ajja ku stage. Oyo bamuyita Dax Cartel alina oluyimba ne Alien Skin. Balina oluyimba era atuusa awo n'alyoka abakuba endongo n'owulira nga omuntu agenze ng'ekiri ku Freedomcity kitokose si kisaanikire. Dax Cartel alina oluyimba ne Alien Skin. Tibaazaalibwa kubalumya mitwe, you know. Abayimbi ab'enjawulo bamuwerekeddeko. Dax Cartel, ba upcoming ne ba star. Alien Skin awerekeddwako abayimbi ab'enjawulo. Ab'enjawulo nno ddala. Mudra, Ava Peace, Yanga Mulo, Zex Birangirangi, Mickey Wine, Bapcoming. Wano bwe tulabidde n'abayimbi abaali baagwedda nga tebakyapafominga, nga balinga endongo abaagivaako. This time around tubalabye ku show ya Alien Skin, bamaze ne bakomawo. Kwegamba opportunity ebaddewo, kozi abamu twali tukisuubira nti agenda kuba abayimbi bwe bati bapafominga, naye abayimbi bangi nnyo bamupafomingiddeko. Ab'enjawulo bamupafomingiddeko ate ne bapafominga bulungi nnyo. So that's why nkugambye nti mubaddemu abamu ababadde baabula mu ndongo nga tetukyabawuliza, okitegeera. So ne bakomawo ne bajja ne bamuyimbirako. Tulabyeko ku Aziza Zion, tulabyeko ku Jera Kingdom. Oyo essaawa oyo ayimba yalina oluyimba lw'enjaaye. Omwana yawunyusaye w'enjaaye. It's a good nice song and it's a hit song. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo. Bobby Wine yasindise obubaka, ffenna twabulabye ku Facebook. Ba TikTokers Yash Poppy, Madubara, ono omuwala gwe bayita King Shiba n'omukunja atasira. Ba TikTokers bonna bambi bamubeereddemu, baze ne bamusupportinga. Era asanyuse nnyo. Tubadde n'omwami amanyiddwa nga Landiroodi, ffenna tumumanyi. Landiroodi abaddewo. Kwegamba eno show ebadde nga yaba TikToker. So kati tusobola okuba nga tukukongratulating Alien Skin. Toddirira. Toddirira. Weeyongere amaanyi era k'omaze eno sigala ng'endongo okyagipikira ddala. So mbasaba musigale ku mukutu guno ogwa Taufik Media UG, musubscribinge, musharinge, mukomentinge.
tweyanziza nnyo tweyanzige. Mwebale kuwagira music we Uganda. So kati Alien Skin nga yo munnageto ayingidde mu byafaayo. Alien Skin ayingidde mu byafaayo era nga bwe nkugenda tetukyamubala mu bayimbi ba upcoming. Yanga Mulo avuddeyo n'alabisa abayimbi abanene abo abayita abanene n'abagamba mukyalina nnamba era Alien Skin amuwadde ennamba emu era nga deserving award of the year, best artist of the year. Kitegeera. So mwebale kuwagira music we Uganda. Tweyanza nnyo tweyanzige. Obeere bulungi. Mweraba. Mugende mu subscribing mu sharing. Tweyanza nnyo tweyanzige.